Abaana ku masomero kikulu nnyo essira okusooka okuliteeka ku byokulya by'abaana okulaba nga bituukagana n'omutindo okusobola okwewala endwadde eziva mu kulya ebintu ebitatuukaganye na mutindo. Abasawo abakugu mu by'endiisa bagamba nti abaana batera okutawaanyizibwa endwadde naddala ez'omu lubuto bangi ze mwaka zaako erya infections ne bategeeza nti ekizibu kino kitera okuva ku basomesa n'abazadde obutafaayo ku byakulya ebiweebwa abaana. Mu kanyomero kaffe akabeera mulamu olunaku olwaleero Dr. Sarah Zalwango nga yakulira ebyobulamu mu kitongole kya KCCA akuwa amagezi g'omuzadde nammwe abaddukanya amasomero ku ngeri ennungi gye mulina okuteekateekamu ebyokulya by'abaana. Ddala abaana abato bano abakula tebanakufuna basirikale bamala kyobulaba abaana abato bakosebwa nnyo, so abaana abato abo nabo tulina okubategekera nga tumanyi gye tubategekera ebyokugula ku kakantiini, gula sumbusa ziwoze, gula biki. Kati abaana abo nabo tuba tulina okubafaako mu bye tutegeka mu paakingire kyomanyi nga kiyonjo. Then ne kantiini abatwala amasomero bateekeyo omutima ku baana abaana be balya be bagula. Ali kati amasomero agasinga agafunye hand washing facilities, meaning balina abaana be banaabira kati ne babeere nga basomesa abaana before kulya olina okukola ki okunaaba, kubanga kasa balya ebintu nga biwoze ate ng'engalo zaabwe nazo si nnyonjo nga bafuna obulwadde. Kati tandikira ewaka nga omuzadde naye ayambako n'agamba omwana nenne ku ssomero. Yes, infection emutawaanya. Of course wabeerawo infection weeba evudde. Ebiyinza okuba nga evudde mu baana oba ku ssomero oba nga evudde nawaka. Kati kiba kirungi n'ogamba omuzadde. Ate amasomero agasinga galina abasawo. Nkuba omulanga abatwala amasomero gano bateekenga mu time ku infection eno evuddewa. Ate ne infection ono omuntu agambye infection ebadde dwaliro ddala, kuba kati abantu beerimbika mu infection, buli kimu infection. Ebigambo ebisemba nakubiriza bonna abandaba abampuliriza nti obulwadde bwa food poison tubuyina, ate tulina n'ebisikiriza bingi ku kkubo. Kati ate kasatu kwongera okubawagira nga bana batunda mu mamotoka, batunda ebinyeebwa, batunda fruits, nabo beeyongera okujja ku kkubo, naye nga tufuna famire tusavinga eggwanga lino. Ekyenkya kikutuusiddwako. Activate Airtel Money today and enjoy convenience on payments for all utility bills. Yes, pay all your utility bills conveniently